Minisita w'Obwakabaka w'ensonga z'abagenyi olukiiko n'emirimu gya Katikkiro egy'enjawulo Oweekitiibwa Nuwa Kimba avuddeyo ne yeebaza emikutu gy'amawulire gyonna mu Uganda wamu ne bannamawulire olw'okukola obutaweera okulaba nga bajja ekitiibwa ky'Obwakabaka. Nja okwebaza ennyo emikutu gy'amawulire gyonna, mbebaza nnyo n'abamawulire bano tuyiriga eyo ne tugenda eyo yonna n'olaba nga bayina omwoyo gwa Buganda ogutafa. Abamawulire mbebaza tusinetuliraziga bangali. Ono okwebaza kuno asinzidde ku mukolo gw'okuwaayo mu butongole w'ofiisi y'amawulire wamu n'obwogezi bw'Obwakabaka eri agikwasiddwa minisita omuggya Israel Kitooke Kazibwe nga ye minisita omuggya asoose mu minisitule eno oluvannyuma lw'okujawula ku y'abagenyi obwogezi wamu n'ensonga za kabineti ng'omukolo guno guyindiddemu ofiisi ene Bulange Mengo. Minisita Nuwa Kimba asibiridde entanda ono n'amusaba obutagulumiza bizibu by'anaasanga mu buweereza buno wabula afeeyo nnyo okuzuula empenda ez'okubugonjoola. Obuko bubeera bwa kutema mpenda zisobola okugenda mu maaso. N'olwekyo mulimu ensonga zeetaddemu zojja okwetegereza oyegere okusala amagezi okulaba nga ensonga ezo zigenda mu maaso. Mulimu ezimu ezikwata ku mikwano gyange bano. Ono amaliriza kutya abavubuka bannankubaza mbogo abakyatendekebwa n'abo abaweereddwa obwami okukulembeza ennyo amazima obwerufu wamu n'okukola obutaweera ng'olwo Obwakabaka bwe bujja okutumbulwa. Twoleke obukulembeze, twoleke obuvunaanyizibwa, twoleke obwerufu ku mirimu singa tuba tuweereddwa omukisa okuweereza. Ye minisita Kazibwe aweze okwongera amaanyi mu kunga abantu ba Beene bongere amaanyi mu kujjumbira empeereza Ssaabasajja Kabaka nga wajja alagira. Yabadde mu kwogera ku kwasa ebyayogera ennyo ku nsonga y'abavubuka n'asosowaza nnyo abavubuka n'abagamba balekerawo okubongoota. Bigambo ebyo bwefumiitirizaako bitegeeza kinene nnyo ng'abavubuka n'abantu ba Buganda bonna twetaaga okuva mu kubongoota tuddemu twagale Namulondo tulage amaanyi ag'ensusu era ng'omulimu ogwo omunene gwankwasiddwa. Alaze ebisoomooza ebibeera mu buweereza kyokka n'aweera nti si wa kubitunuulira wabula wakulwa n'okulaba nga binogerwa eddagala. Mu minisitule y'abamawulire, minisitule eyo si nnyangu kubanga esooka okubbulula omuntu oba omunyika. Yeetaagamu obukkakkamu, yeetaagamu obwetowaze. Ne minisitule eyo bw'ogitunuulira ennyo Buganda tulina okusoomozebwa kunene nnyo okw'amawulire kati mu mitimbagano. Nga kumpi buli muntu yafuuka munnamawulire. Kusigana n'omuvubuka eyakavaayo jjo bavudde bweru tamanyi ensonga za Buganda naye nga alina kyayagala Buganda bukole atakikolerewo enkeera. So okusoomozebwa okwo nga bwe kuli kunene nnyo tuteekeddwa okuwa information eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tulina okubatwalira obubaka obuvudde embuga mu budde bwabo ate mu bwangu ddala. Oluvannyuma akwasiddwa fayiro ne woofiisi y'e Butongole okutandika okukakkalabya emirimu gya Beene. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Agaleero.